Olwaleero abaddukanya ekitongole ki KCCA basisinkanye akakiiko akalondoola emirimu gy'ebitongole bya gavumenti aka COSASE okubako bye bannyonnyola olw'enjega eyagwa Kiteezi kasasiro bwe yabuutikira abantu. Bano okubadde abaludde olw'ekikugu ne bannabyabufuzi mu kitongole, buli omu abadde alumiriza munne obutakola mulimo gwe, kiki ekyaviirako ekizibu kino. Chair, if I should just mention, there is a meeting that takes place on site every single day, where the various offices are represented, and it is that office, from that meeting represented by the various offices, that information is derived and then relayed by the office of... Unfortunately, there's no direct representation there, but as the City Executive Committee, we have the political leadership. I thought in the face of this catastrophe, this is the time you should be collected, composed, and working cohesively. But now you're scattered, you're jumping around, everybody's jumping on their own. How do you work together to resolve a crisis when you're scattered? Okusinziira ku KCCA, abantu 11 bokka be batalabika, wabula omubaka w'ekitundu kino Muwaddanku nnyingi agamba nti omuwendo gusingako awo. Yogerwako nti abaaziikulwa oba abaazuulwa ennamba gye babala tebannabala bano bantu abajja kulonda bucupa na bukasasiro kuba bo baaziikibwa wakati awo tebannaba kuggibwayo. Tulowooza nti abantu abaaziikibwa bakyali bangi nnyo. Ku nsonga ya kasasiro w'Ekiteezi bano bagamba nti bali batandika dde okusaba ssente okuva mu minisitule y'ebyensimbi okufuna ekifo ekipya naye nga tebawulirwa wadde ng'ekifo kino kyali kyamanyika dda nti kyajjula. Because from that report of the Auditor General, in January we submitted a report to Parliament which clearly shows that Kiteezi has exceeded its capacity. So it's not something trying to contradict. Wabula bategeezezza nga bali bafuna ekifo eddundu mu mukono abatuuze ne beerimu okuyiwayo kasasiro nga ssaawa eno kye baagala okugula kirina okubaako waakiri yeeka 200. Ababaka akakiiko ka COSASE bagamba nti bagenda kukyalako mu kitundu ky'eddundu okulaba ebigenda mu maaso naye nga ababaka baagala okulaba nga abantu abagenda okuyibwa kasasiro wateekebwawo ekifo ekyongera omutindo kasasiro. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. Someone solicited